Joseph Mayanja Gadimba Mayanja Joseph aka East African Heavyweight aka Doctor aka Nambali Moja aka Atageja made in Uganda. Joseph Chameleone Kogata Papa Koffi Olemidde bakubye abakonge endongo bonna ne bagwa eddalu. Njogera ku Joseph Chameleone yakuyimbira Mama Mia, njogera ku Joseph Chameleone yakuyimbira Chipepe, njogera ku Joseph Chameleone yakuyimbira Shida za Dunia, njogera ku Joseph Chameleone yakuyimbira Wale Wale, njogera ku Joseph Chameleone yakuyimbira Forever, njogera ku King of the East, King of Africa, the lion lowering in Congo, njogera ku Chameleone. Jose Chameleone, Koffi Olemidde on the same stage singing Chipepeo. It was crazy. Abakongo bonna batidde ne bagamba legendary up. Big up news of Dr. Jose Chameleone. Tukero kwa tukutusako mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutugwa fiye muganzi ogomanyikidwa nga Uganda Mukamooli amenye ndobozi wa mtantambi Jimso namba Richboya Maxudi Junior made in Uganda. Nkwebaza gwewe na agenda mu maaso nokumanti otambula naffe. Nkwebaza gwe muna Uganda ali mu Uganda eberuwe gwanga nkutumideko Yasin Uganda team Uganda Mukamooli team Uganda Mukamooli. Big up on yourself Rasta. Promise Rihanna Kenzo team Uganda Mukamooli team Jimso. Big up on yourself there. And tumire kanya omulala buli omu tali wange ali mu Saudi Arabia, Dubai, Oman, Turkey, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, UK, USA, Sweden, everywhere across the over the world. Big up on yourself. Webale kumanti otambula naffe mpola mpola. Olunaku lwa leero ngenda kwogera ku musajja akyasize okubeera ow'amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda. Ye musajja akyasize okuba endongo mu East Africa. Yeggase n'omusajja okuva mu Central Africa, Koffi Olemidde bakubye Kinshasa ne bagiteeka ku ttaka. Show yabaddewo olunaku lwajjo. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti onjagala, webale kuba nti eva obeerawo ku lwange. Nzaani gwogenda maaso n'okuba nti ofollowing, nzaani gwogenda maaso n'okuba nti oyagala. Genda ku Twitter nkozesa Jimso 16 follow me, genda ku TikTok nkozesa Jimso 16 go follow me. Osobola okuba nti otambula nange mpola mpola. Yes, Jose Chameleone yava mu Uganda wiki nga 2 emabega era nga muyatuuka mu kibuga kya Congo yagenda maaso n'okuba nti amitinga omuvubuka amanyikiddwa nga omusajja mukulu amanyikiddwa nga Teddy. Jose Chameleone yayitibwa Congo okuba nti ayimba ku show yemu ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Koffi Olemidde. Koffi Olemidde bamugamba nti muyimbi ki gwosobola okuba nti osharinga naye stage, gwosobola okuba nti okuba naye endongo, gwosobola okuba nti okiringa naye, gwosobola okuba nti oyagala okuyimba naye, n'okusobola okuba nti obulyawo osanyusa abantu n'okuddiza abawagizi bo mu ggwanga lyattu mu nsi ya Africa oba ku continent ya Africa ne mu nsi yonna, nga buli muyimbi gwe yali asobola okusongako basobola okuba nti bamuleeta. Koffi Olemidde yagamba abaali bategese show n'agamba nti njagala okuyimbako ne butoto from Uganda papa Jose Chameleone. Era nga Jose Chameleone yasobola okuba nti akontaktingibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Koffi Olemidde kwogata ne promoter amanyikiddwa nga Teddy okusobola okuba nti agende Congo asobola okuba nti akuba endongo. Chameleone yoga bamubukinga ne bamuwa ssente empitirivu nno ddala era nga wetwogerera alina $, zokka mpitirivu. Chameleone yasobola okuba nti atuuka Congo mpola mpola n'akola media tour era at the same time basobola okuba nti bahitinga studio n'abayimbi aba Congo ab'enjawulo okuli Inos B kwogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Koffi Olemidde. Wetubulira nga ekintu bwe kitambula lwabadde olunaku lwajjo show yabadde ya Monday. Chameleone yasobola okuba nti alinnya ku stage. Chameleone yasobola okuba nti alinnya ku stage era nga mu kulinnya ku stage bwe bati abantu Congo yonna yasobola okuba nti efa. Abakongo bagudde eddalu era nga obaolyawo kyaleese abantu kusamalira ani agwe baleeta mutoto wa Congo papa Koffi Olemidde yasobola okuba nti introducinga Jose Chameleone ku stage era nga Koffi Olemidde yasobola okuba nti ayimba ennyimba za Chameleone ez'enjawulo. Kwezo okwabaddeko oluyimba olumanyikiddwa nga Chipepeo limala
lwa Yekoze Chameleone lwali lwa tabu yalufulumye mwaka gwali gwa 2016 my oh chipepe oh chipepe oh chipepe oh my oh chipepe oh mama chipepe na peme ya sinamali. Yes, oluyimbo lwali lugenda bwe lutyo chipepe was the song yalufulumye mwaka gwa 2016 yalufulumye mwaka gwa 2016 2006 oluyimbo olwo lwafuluma. Yekoze Chameleone yatuula mu video yalabikanga kenko gatane biwojolo nga bigina maso nokuba nti bibuka mu bbanga ng'agamba nti ye anyumirwa obulamu alinga kiwojolo kibira mu bbanga nga kyetaaya tolina kyomugamba mpola mpola. From there oboolyawo oluyimbo lwagenda mu maaso nokuba nti lukokalinga music industry ya Africa lwagenda mu Kola Awards lwagenda mu Channel Awards mu 2007 there lwasobola okuba nti lukola ebintu ebyenjawulo era nga Yekoze Chameleone yagenda mu maaso nokuba nti ayolesa omutindo ogw'enjawulo zatwala awards ez'enjawulo nyingi ku African kukatano East African continent. So papa Koffi Olemidde bwe yabadde alinya stage bwati yayingidde n'akayimba ka Yekoze Chameleone akamanyikiddwa nga kipepeo ng'abantu balowooza nti oboolyawo Yekoze Chameleone bamukangamu bukanzi taliyo. Chameleone yasobodde okuba nti ayingira stage muganda wange. Chameleone olwayingidde stage bwati kino ekintu kyabadde kya tabu. Chameleone olwayingidde stage abakongo bonna bafudde abantu bakaabye amaziga nga bamaze okulaba ku Yekoze Chameleone era nga abantu bangi ababadde balowooza nti oboolyawo Chameleone abadingisa abalimbalimba tasobola kuba nti ayingira Congo. Chameleone mu bigambo bye bitonotono yagambye nti yakuula nga yegomba Koffi Olemidde ku myaka 65 egy'obukulu gy'alina yagenda mu maaso n'okuba nti ateekawo omutindo ogw'amaanyi mu music industry wa Africa. Jjukira yazaalibwa ennaku z'omwezi yazaalibwa omwaka 1956 Koffi Olemidde era nga Yekoze Chameleone yagenda mu maaso n'okuba nti yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi gw'okuna 1979 bamuyita Chameleone Joseph Kadima Mayanja emyaka alina 43 egy'obukulu 44 guno omwaka agenda kuba nti agiweza basobodde okuba nti bagwako ku stage bonna. Chameleone yagivudde ngamba nti papa Koffi Olemidde yagenda maaso okuba nti amuinspiring era bw'otunuulira ebiseera ebisinga yamuinspiring okuba nti akuba Lingala music n'amuteeka mu Uganda general mpola mpola oba gwe giyite Afrobeat. Koffi Olemidde avudde n'atendereza Chameleone okubeera great artist wa East Africa. Avudde n'agamba nti mu bantu be yalaba abalina omulamwa abalina amaanyi ku music wa Africa ye Yekoze Chameleone ototo wa Uganda era avudde n'amugamba nti without him oboolyawo East African music industry yali terina kye bayita winning formula yali terina formula kubanga abakongo baali bagitwala dda. N'avaayo okumwebaza okuba nti akola omulimu okuba nti apromotinga talent nga bwe yakola. Jjukira Chameleone alina abantu bangi basitudde bantu bangi bayambyeko era Koffi Olemidde avudde n'amukwasa nti mu bayimbi byatendeka obulungi kwe kuli Ready and Weasel bwe yagenda mu maaso n'okuba nti atembeta nabo ne batekinga over gye bayita African music industry era nga Koffi yavudde n'agamba yeebaza nnyo Chameleone kuba nti yamakinga Radio and Weasel okuba nti buli abaleeta life mu music wa Africa. So abadde ali yalowooza nti Yekoze Chameleone wa kikumi yasobodde okuba nti akuba endongo yasobodde okuba nti acamulula abantu e Congo era nga Chameleone oboolyawo agenda maaso n'okuba nti atulaga. Now the question is Chameleone East Africa mubadde mugenda mu maaso n'okuba nti mukomparinga n'omuvubuka okuva e Tanzania amanyikiddwa nga Diamond Platnumz. What is the difference between Yekoze Chameleone and Diamond Platnumz? One, Chameleone is a legend, is most respected by African artists, is the most respected artist from East Africa. He has been standing in the music industry for over 25 years. Diamond Platnumz only 3-4 years is nowhere to be seen. New faces are coming. Chameleone is still there. You see, Chameleone and Diamond Platnumz, they are totally different. Chameleone can sing English, can conquer English nations. Ono omusajja tasobola kukokalinga ensi zogera lubolyawo luzungu. Ate Chameleone still can conquer Swahili nation because all his mega hits zonna ziri mu Swahili. So ekyo kikulaga nti obolyawo ekitone kye tulina okuva mu Uganda kyamaanyi nnyo. Ndabye Chameleone ne Koffi Olemidde ne ngamba nti wow, nga ndaba respecting, nga ndaba amazina abakongo ge bafa, nga ndaba
Chameleone life jaina ku stage nga naba Koffi okuba nti introduces the Chameleone ku stage. It was a very good thing, and the show was so impressive nga olabira ddala show ey'amaanyi ddala. So nolwekyo salute, big up on yourself, East African legend artist Dr. Yekoze Chameleone, Lionel and Forever, mwenaba Islander, mwenaba Tumideko, still big up on yourself. Mwebale kuba nti obodia omwanika bende ya Uganda. Till we meet again, Mampitantambi Jimso, Rich Boy Maxud Jr., made in Uganda. Rich Boy government representing to the fullest. Uganda Mukamooli, big up on yourself.